okubeera n'abantu abangi nga bakusimbye ku mugongo mu kulonda okubaddewo kwa LC tekikufuula muwanguzi. Ate era nga ne register ze baleese ndala nnyo ku ezo ez'abantu b'oku kitundu ze beewandisizaamu era bangi nnyo tebalonze babadde wabweru nga babalondera ku byalo birala. Kaakati munnange emivuyo gibadde mingi nnyo kyenzudde nti e Uganda kirabika ndowooza kati n'omusiru ategedde nti nno bano bo babbi ebyaddala. Abantu bekalakasizza chairman alondebwa bamuzize. Abantu chairman bamuzize wano mu zone y'omu military. Bagamba military yesinza okukuba akalulu okusinga abantu. Tetumanyi oba ekyalo bakiwamba I don't know naye nga banna akalumwandi kalekedde abatunze. Si mu bubi. Kalumwandi kalese ne mukateeta abaamu. Si mu bubi. Kalukadde ka kyalo si ka bantu. Lengera. Abantu bazza akalu abantu bekalakasa. Kalu bagamba kalumubye kabbe. Waliwo akaluko bwa chairman akali wano mu Makindye mu military zone abatuuze bakazize oluvannyuma lw'abamajje okusimba ku chairman boka line okuva eno pakali akalulu ne bakazira abatuuze bagambe sigwe chairman waffe baziza akalulu ni naye ate obusiru lwaki ate abasirikale babeera bajjira mu uniform bisubira bali badde baagala okibba okabba obulungi bali badde bajja nga tebambadde uniform naye nga mwambadde uniform bwe mutyo Mukama Katonda tulagawa. Ne begatta abantu babiri chairman aliko naddira abantu be n'abawooli n'abadda kweri line eyiye era wonna ne mbawangulirayo ng'ensi yonna eraba kati baddidde tuseezange baziwadde oli ng'ate ne line yagikutte n'agimuwa naye era ne mbawangulirayo mulangirira mutya akalulu ako nga mugenda kufuga bannansi. President Museveni gwe watuwadde akalulu kano byetwawandiika kwanza nawandiika okuva olunaku olusooka paka ku Lwokutaano nze abantu betwawandiika si be balimu tuli abantu. Eno ewaffe basajja battu abeewandiisa abamu bafunye 0 lwa nsonga nti register gye baleese mwe beewandiisiza abatuuze abagenda okulonda ndala nnyo ng'abantu baabwe babasibidde bweru bali eri babuuza bannange ffe tetuli mu register gye basoma tetugimanyi nga bano bayimiridde ng'olaba omusajja ow'amaanyi gwe baali basuubira nti asobola okufuna 0 n'atafuna yadde n'omuntu n'omu amusimba mu mugongo bye bibadde mu kulonda. Era NRM kyekoze n'okugaba ssente okubba kususse. Nze ndi wa NRM ate nga ndi wa Patriotic League of Uganda Women Representative Akikira Greta Mubende abadde awangudde wa NUP Masajjage John era yawangudde ate incumbent gwe bakubye ayafuna fulaga ya NRM LC1 naye era yagifuna mu butali butuufu. Tuvudde mu kalulu ka Katabalanga B era tubadde n'okulonda akalulu ka LC1 Katabalanga B. Mu kusooka kya byonna chairman gwe baawa fulaga wa NRM fe abantu ng'abatuuze akalulu yakakwatamu yaleeta abantu n'abagatta mu register nga si batuufu yabajja mu LCZ. Kati mukana akabonna abaana ne bamwesimbako olw'obunyiivu bwe baalina mu kamyufu bonna abaana bawagiddaani Masajjage John owa NUP n'ababadde mu NRM bonna ne basala eddiiro ne badda mu NUP olw'ensonga chairman eno takoledde bantu bulungi. Ekisooka kya byonna sitampu azigaba bubi. Ekyokubiri tayamba batuuze. Ekyokusatu yeetadde nnyo mu matigga n'abantu buli omu amuteekako empalana etasangika. Ffenna abakulembeze tubadde tweyiye nti n'omukyala arepresentinga Mubende municipality mu parliament naye mutuuze wa Katabalanga B. Era bino byonna bye twogera tubibaddemu naye. Essaawa zino obuwanguzi bw'omusajja babunyumu. Masajjage John awangudde akalulu musana nga buli omu alaba badde ne layiniazi nya naye bakayiye kulanga abalonzi booli abatono babadde n'abatono nga buswasu bafulumye ne bafuluma n'obukonge bwabwe ne bagamba mbubo babisazizaamu ate nga babadde basembye dda kiri ku rekodi. Ababadde n'obukonge bonna ne basimba layini emabega w'Amasajjage. Ekitegeeza tukkirize tutegere nti omuntu bw'aba akusinze mu kalulu mumudikire yalunge mumuwa obuwanguzi bwe.
enkulaakulana yeeyongere mu maaso ate naffe tutambulire wamu n'omukulembeze omupya. Era nsigadde nsaba pulezidenti w'eggwanga Museveni tuyambe jangu oyambe otereze ebyalo bino LCs. Tetuyinza kubeera n'abantu balukumpanya nga beesimbyewo ate beeyagaliza omuwagizi ng'ate tebamuwangudde. Kati eyo y'ensobi bannayuganda gye bakola bonna enduli bazikubira Museveni bino byonna abimanyi. Era kati gweolaba awo yadde Balamu yabadde yali Masaka eyo owa Nuupu yeyawangudde kubanga baakwatibbwa ensonyi naye nga essente okubba akalulu byonna Museveni abimanyi kuba naye kennyini akalulu akamuteeka mu ntebe 226 naye kennyini bye yakola twabiraba. Engeri gye baafutyankamu ba MOP aba opposition twabiraba, abayitawo wano opposite twabiraba. Naye kati Balamu ye gye yabadde ntuuza baabagadde okulaga obwerufu ne kati bamanyi nti njagala tukanye ffenna ekirava mu kalulu kyekyo naye nga kye banalonda tubawe omukisa boogereko gye muli basaba akalulu gwe mulonze gwe tujja okugenda naye yoyo. Akalulu kano kagenda kulembera disitulikiti returning officer mwennyini, abasekurite bonna we bali, DPC waali, RPC waali, RCC atwala sekurite mu disitulikiti waali, atwala amagye agabali waggulu naye waali, so tewaliwo muntu agenda kubatizanisa. N'eriiso waali, owa ISO owa internal security officer naye waali. So katwagala ekibude mu kalulu kyekyo. Pulezidenti Museveni talina bw'atumye kubba kalulu wano muwulire. Era Pulezidenti Museveni mumwesonyiwe temumuteeka mu byamuvuyo bwammwe. Yabadde Kenya yabagambye nti nekisanja tewali kulya mbuzi. Teyategedde ebigenda kuvaamu naye byavuddemu byamushookinze kubanga owa Nuupu yabakubidde waggulu e Masaka gye baabadde era nekyogera okumulaga nti ono nameere gwe ntambula naye ddala abantu baamuwa akalulu ebya ddala bano bendabyeko bano. Kakati okubba kwabaddewo era nga nze mpakanyiza ddala Balamu ogamba nti Museveni talina gwe yatumye kubba kalulu ng'ate abantu be bakabba kyere nga tewali yadde abakuba ku mukono kubanga bwe yalitegedde oba ebyali baddewo bakozesa amagye. Museveni ye commander in chief, mutabani we CDF, magye ge gakola, poliisi yeekola buli kimu. Kakati Walukagga nabadde n'akatambiko wano ndowooza bwe tusemba naye. Malamusiza bannayuganda, nze Walukagga Mathias emundaba kano emisinde mbadde wengenda okulondera empiringisa ku kisaawe natuusewo sanga 3:30 nefuna kakuponi kange ne bansoma bulungi nnyo. Mbeere badde nzikakkamu twali kavuyo konna naye katugeza okulaba nga obusimu bukuba omwami omu yasoosa omuvubukawo naawe omusirikale abadde akuumaawo n'amugamba osi wuno akwagala evudde mu osi genza okuga nti DPC wuno akwagala. Tugenza okulaba saawa zibadde nga zizo 5 zibadde 5 dakika nga 3 nga bayiye kabangali. Can you imagine LC1 waliwo abapoliisi already balinga 15 LC1 eyempiringisa ate ne bajja baleeta kabangali 3 ezijjudde abamilitale 3 emiggo ebiki badde mumoloka nga ntudde awo taddemu ka AC nga musana mungi nnyonyo ninda bantu batandika okusimba layini nange nsimbe omusajja wa militale olubuuseeko atuukidde kunze ng'abuuza who's Walukagga. Namugamba I don't know him, I don't know where he is, I've not yet seen him. N'atambula neyongera eri kati nange nzizizaawo buzza ndabirwamu nenjambusa nebulungula mpola ng'era omuyaye bwali nensimbula neŋŋenda Mukama Katonda n'akeero si wano nako babadde bazze era batukubiremu emiggo. Kati balaba Walukagga akalulu akamu akawalukagga era nako mutawaana ku kyalo kw'embeera byebyo nno basebo ne banyabo nziruse naye bannaye era emiggo gibadde ginziramu gye bankuba ejja kukanna lukoola gibadde ginziramu lwaleero asajja bano. Kakati ekyo tekibadde ku Walukagga yekka, n'abalala bonna ababadde influential be babadde basuubira okuba nti kati ono bw'abeerawo agenda kuleetera abantu okubeera nti no basimba ku layini gy'aliko bafunye obuzibu bwe bumu. Aidha babalemeseza okutuuka ku venue
oba okubakyankalanya ababitegeereddewo tebaagenze. Ababitegeereddewo tebaagenze naye nga ebyo bye bibadde ebigendererwa mu kikolwa ng'ekyo. Nze still nsigala nga NRM eswadde nnyo ssente baabadde bagaba ssente awamu. Kwegamba beekoze buli kimu era nze wano wensazire okugamba nti Munnayuganda yenna ampuliriza tewakyali makulu lwaki tuba tulonda. Tewakyali makulu lwaki tuba tulonda. Bw'oba olowooza nti ogenda kukyusa eggwanga lino okyusa obukulembeze mu ggwanga lino ng'oyita mu kalulu, ekyo kikyamu, tekirisoboka, tekirigenda kubaawo nga Museveni ali mu buyinza ne mutabani we. Tekirigenda kubaawo ekyo. Mwalaba akalulu k'ekalangala kano ak'okuddamu, mwakalaba Kannakimuli omugenzi. Muzze mulabye ebyali mu kalulu ko kennyini akaaliwo 26 kakati n'akeerosi kanako kusimba mu mugongo. Akeerosi ako kusimba mu mugongo. Akalulu ak'abakyala mwakalabye twakakuba emabega mukalabye. Tewakyaliwo era oli bakuga nti 231 tugende mu kalulu tulonde. Kiba kitegeeza tugenda kusigala tuli mu mbeera y'emu. Ebyakalulu tebikyakola e Uganda ngo ge mazima, kubanga abantu abamu ekyo bakiraba balina kyeboogerako olumu kyenja okujja okwogerako wano. Don't disturb our peace. Manya peace. Uganda is a peaceful. Mirembe abantu Uganda beekolera mirimu gyabwe. Muleke Bannayuganda bakole emirimu gyabwe. Nange